twebaza Katonda nti wiiki ewedde omukulu Kasozi yali mu studio nayongera okubawa ebigenda mu maaso. Omanyi bwe tubeera nga twogera olumu wabeerawo misconceptions nyingi mu bantu, wabeerawo misguided information ebeera saturatinga n'ebintu bingi, naye ekimu ku silencinga misconceptions ne misguided information is a facts. Abagaba bwina tali ku mutwe yadde amagulu kati bolete bituufu oba ojunguludde olugambo. Omanyi abantu Katonda yatuwa eddembe ly'okwogera. Omuntu you have a right to speech. Era buli muntu ayogera kyayagadde, naye obuzibu bubeera nti kwogera tebitakwatagana. Tuze twabategeeza lunyeene tubagamba nti bw'oba oyagala okumanya ebituufu ebikwata ku Bangafi, buuza abatuufu. Bananyini project. Buuza bananyini. Kubanga bonaabuuza tali nanyini togenda kufuna kituufu. Otegedde? Kituufu. Sinza kubanga njagala kumanya ebikwata ku program olunaku lwo, ate nensanga omuntu kukubo nga tambula ne mubuuza. Nina kubuuza gwe. Obuuza abeera mu ku mizindaalo. Yes. Bwemanya details zenjagala. Naye challenge eri mu Uganda oba eri mu nsi yaffe kwe kwagala okupikinga information ku bantu abakyamu. Abantu abatuufu bakugambye ABCD kyekiriwo kyekitambula. Kakale tugenda ononya consultation ku muntu ali outside. Ebiri ewakiso yibuuliza ku NASA. Waliwo obuzibu bunene nnyo. N'olwekyo basobo ne banyabo twabategeeza nti lands office zali zirina ebizibu, naye zaamaze ne zitaamuko ku jaamu ne zibanga ezitandika okukola. Era result twatandise okuzifuna era tuli mu kuzifuna tugenda mu maaso. Banki y'ebyapa esooka yavaayo n'ebirala biri mu kkubo bijja. Twabagamba tubyapa bijja mpola mpola kubanga tubiprocessingira ni bulk. Tetufulumyayo kyapa kimu nti tusooka tujjayo ekyono, nedda, wabula tugirayo mu sectors na mu branches. N'olwekyo njagala kwongera kunyweza bigambo ebyayogerwa wiiki ewedde. 1. Process y'ebyapa egenda mu maaso okubanga bitemwatemwamu. 2. Ebifuluma byatandise okufuluma n'ebirala bikyagenda mu maaso nga bifuluma. 3. Waka ku ground atambula. Byonna bitambula. Teri kiyirira. Biri mu kitambula mu field. N'ettaka ligulibwa. Era ngenza okuva wano nga lo transaction egenda mu maaso ku office okwongera okulambula n'okukakasa okugula ettaka eppya. Saawa zino kati. N'olwekyo tewali kiyimirira, tewali kisigala. Okusimba kugenda mu maaso, okulongoosa site empya kugenda mu maaso, okola ebyapa kugenda mu maaso. N'olwekyo gwali eyo ng'ompuliriza olwaleero. Era nabagamba bangi kuba mwali mugamba tulinde ebyapa bisooke bifulume tulyoke tusasule ebyapa bijje. By then sereka tunokutuuka zakoze eki zakyuse. Emioyo gyaffe empya gyatandika ensimbi za emioyo gyakyuka. Kati gwe eyalinda mu 2016 2017 nga balina kusasula miliyoni 5 kakati olina kusasula miliyoni 8. Otegedde emiwendo gyalinnye negikusangayo. Akati olina ogibeeramu tolina kyakukola. Atata tuze nga twogerako buli kiseera nti time, anything given time. Kakati gwe bw'omisi time obeera owedde. Njagala kubajjukiza basebo ne banyabo abampuliriza, tubategeeza nti bw'obanga wasasula ensimbi yongera okuzimalayo. Bw'obanga waleeta half installments jangu ku office omaleyo balance.
bw'obanga obadde okyalowooza kusasula jangu osasule kubanga tugenda mu maaso n'okukola tugenda mu maaso n'okutegeka. N'olwekyo njagadde ntandikirawo okwongera okunyweza n'okukkaatiriza updates ezigenda mu maaso ze tuliko. Mbategeezezza sites empya ziri mu kugulibwa, sites empya ziri mu kulongoosebwa, sites enkadde ziri kubeera maintained. So ebigenda mu maaso bigenda mu maaso, enkuba enatera okutandika tugenda bbanga tuli mu kusimba. Kukubiriza eyasasula ebitundu yanguwako ofiisi oyogere ne officers sente zibeere nga ziggwayo, project zibeere nga zisobola okutambula bulungi. Ekyo nga nkimaze nabategeeza nti emiwendo giriwo kati small poles ali ku $8,335,000. Nabagamba kubeerako okugula ettaka, okuliteekateeka, okulisimbako n'okulabirira emiti egyo okumala ebbanga lyonna. Electric poles ali ku $8,000,000. Emyaka 5 ku 6 netuwa obukadde 9 ku 100. Buli myaka 5 ku 6 okumala myaka 50. Emiti egivaamu buliti ng'ettaka liguliddwa liteekeddwa n'okusimaka kugenze maaso n'okulabirira $8,500,000. Emyaka 8 ku 10 ne tufuna obukadde wakati wa $2,600 n'ebisatu okumala myaka 50. N'olwekyo kiri eri ggwe okumanya ki ky'oyagala, okumanya ki ky'oteekateeka na ki kyewandiyagadde. Nabategeeza nti tulina goals za njawulo ng'abantu. Yes. Kakati okusinziira ku priorities zo n'engeri gy'osettinzemu ebintu byo, you can either choose at any or you can choose at all of them. You invest. Otegedde. So osobola okusiga mu byonna oba in any of those categories. Offices gule gye tuli tukola jangu weebuuze oyongere okutegeera. Mbakubiriza tobuuza atakwatibwako, njagala kwongera kukinyweza. Buuza abatuufu bw'oyagala ebituufu. Bw'oyagala ebikyamu buuza abakyamu era ojja kufuna ebikyamu. Buuza bekikwatako. Kubanga fe abakola, fe abamanya ebigenda mu maaso. N'olwekyo tukubira amasimu ku website tukebereko ku mitimbagano ne ku email. Sindika obubaka kebeera anoonyereza naye kisinga obukulu salawo ng'okyalina ebiseera kubanga you can't reverse back time. Biro takola kintu kituufu mu kiseera kyakyo obeera ogenda okufuna obuzibu. Ekyo kye kindeeta ku kye njagala okwogerako leero. Ebimu ku bitawaanyiza abantu mu Uganda, mu ggwanga lyaffe ne mu nsi yonna, kye kigambo eky'obutayawula wakati wa goal ne vision. Abantu tukoze ebintu bingi, tuteeseteese, naye tulemeddwa okwawula, okuteekawo enjawulo wakati wa milestone oba wakati wa achievement kyowandiise goal ne long term vision mu bulamu. Abantu abamulowooza nti ebitabo bye bimu, era y'ensonga lwaki tutambulidde nnyo mu mbeera ya mediocracy, kubanga tetwawula kumanya which is which. Obulamu bwaffe bwe tubeera tutambuliramu, goals ezisetingibwa oba small achievements ze zikola long term vision mu bulamu, oba ze zikola ekifaananyi ekigazi ekyo kyoyagala okutuukako. Osobola okubeera ng'okola nnyo when you're simply attaining smaller goals but having no vision in life. Njagala
buuza omuntu ampuliriza ng'oli eyo bw'obeera nga tolina kifaananyi ekigazi eky'obulamu bwo tosobola kubeera na success mu bulamu. Ekimeasuring success is the level of attainment of the smaller goals. Buli lwolakinga smaller goals mu bulamu kitegeeza the level of success cannot be measured in life. Kakati tuno tutambula twakatandikako omwaka gwaffe 2020 myezi ebiri emijovu ginatera naye mu myezi gino ebiri egyatakatambulibwako era egigenda mu maaso nga gitambulibwako osobola okubeera ng'otuuyana ng'okola naye nga tolina gy'ogenda kulaga kubanga tosetinze up a vision in life. You don't have an ultimate vision in the life. Kitegeeza ogenda kutambula naye nga tolina gy'olaga. Nzize ekibabuulira kumala kiseera kinene. What is the sense of direction you're carrying or you're taking? Kiki kyewandiyagadde okutuukako? Ntera okuwa ekyokulabirako embeera nga nsomesa abantu ebyenkulaakulana gye mpitira eyo. Omuntu obeera ng'okyali mu 20s 25, 28, 29, 23. Bw'oba okyali mu 20s you can never have a vision. You can't have a vision. Obeera okyali mu goals. Kubanga egyo emyaka gyogisetinga level ey'okubeera ne vision. Vision is a long term perspective of life. Tekuba ku myaka gitandike ebyo. It is the longer term. Kitwala ebbanga gwanvuko. Kati omuntu ali mu myaka 45 be babeera mu vision zaabwe ze bateekateeka. Kati let me break it down. Bwe mbeera nga nsali mu myaka 25, 3 mbeera nsima musingi ogw'obulamu bwange bwe nandiyagadde embeere singa Mukama bampadde obulamu obugazi. Nti mu myaka 5, mu myaka 6 egy'obulamu bwange nandiyagadde okubeera mu bulamu bwe buti oba nandiyagadde okutuuka ku level bweti eya success in terms of career oba in terms of diplomacy. Kati ebikolebwa ku myaka wakati wa 2 n'3 bye bikola omusingi ogw'obulamu obugenda okubeera wakati w'emyaka 4 n'6. Kyovalaba nga nkugamba nti ku myaka between the 20s and the mid-30s, that is a time of fulfilling the smaller goals that will later make the vision come true. Singa mbadde njagala kubeera manufacturer munnamakolero mu Uganda, omuntu eyenyumirizibwamu ng'omunnamakolero alina ebintu ebirabikako. That is a vision. Because it is not a one-day achievement. Kitwala ekiseera. Naye mu kutwala ekiseera ebikolebwa wakati w'ebiseera ebyo bitwalibwa bye bidetermining a level of success on attaining the vision. Gwe tugeraageranye ng'omuntu wona abeera ng'otambuza ebigere. Bw'obeera otambula osobola okugamba nti njagala kuva wali wansi ninnye olusozi luno nyambuke ntuuke waggulu. The process of moving the steps, those are the smaller goals.
The ultimate vision ye yokutuuka waggulu wano. Naye the actual process of moving okutambuza ebigere okijje wano kiteeke wali okijje wano kiteeke wali, that is the goals. Bwe bulamu bwe tubeeramu ne mu nsi eno gye tulimu olwaleero. Ku myaka 25 you are taking baby steps. You are not yet there. Oyiga kutambula. You are fulfilling the smaller goals. Ezinakola bigger impact. Ezinakola okubeera nga vision etuukiddwako. Oyinza banga oli musawo. Oyinza banga atendekebwa mu busomesa. Oyinza banga atendekebwa mu auditing n'ebirala bingi. Ultimate vision yo eyinza okubanga egamba nti nandiyagala okubeera ne auditing firm eyange. That is a vision at a higher level. Making a vision yekyo byeba byayitamu kati ng'okyali mu myaka 25 mwamuli okukozesebwa, mwamuli okufuna exposure, mwamuli okugazalinga necessary skills n'okuŋŋaanya capital. Okiraba? Kati okufuna omulimu omulungi wakati awo challenge ejjawo iti abamu ate gye tufuula greatest success ne twerabira ekifaananyi ekigazi. Oba kategedde ako. Process y'okufuna success entuufu okutuuka ku vision erimu ebigenderawo wakati. Okufuna omulimu, okukola emikwano, okuŋŋaanya capital n'okukola ebirala. Naye challenge ebeerawo nti obanga okyali wakati mu lugendo and you mistakenly pre-assume that it is the greatest height of success you are to reach at. Omulimu wafuna omulimu omulungi oba wabeera ng'olina embeera gy'otuuseeko okyali mu lugendo olina okutuuka. Tonnaba kutuuka okyali mu lugendo. Tonnatuuka okyali mu lugendo. Yes. Kubanga kiri kyekifaananyi ekiganzi eky'obulamu. Najja nsiba mbagamba nti life is beyond money. Kituufu. Yes. Components ezikola obulamu. Sente si ultimate component yokka measuring ba success y'omuntu. Osobola okuba ne sente naye nga tolina bulamu bulungi. Obulamu busukka ku ssente. Kakati gwe sooka otunulemu weebuuze kituufu sente nzinoonya, sente nzaagala n'ebyokukola weebiri. But what is my take mu nsi muno? Omugaso Katonda gwe yantondera mugaso ki? Are you moving in that line? Otambulide mu buufu obwekyo toyagala okutambuliramu. It is beyond attaining money. Sobola okuba nga ndi musawo, sobola okuba nga ndi musomesa, naye nga it is my calling. It is my calling. Nga nkirimu, nkyagala, era nga nandiyagadde mu biseera byange eby'omu maaso, mu myaka gyange 5, 6, mbere nga nina service gyempa eri abantu, mbere nga nyinza ba nga ndi musambi wa kapiira, nga nandiyagadde mu myaka gyange egiddako egiri mu vision yange mu biseera ebyo. I may need to have an academy eyambako abaana abato okubasitula. Wadde ekituufu mbadde professional player, ebweru ngenze sente nzikoze, nzanyire mu tiimu ez'amaanyi, naye that's not my vision. My vision ngeyinza kubeera nti njagala nyambeko n'abaana abalala batalina mwasirizi. Kakati obeera ng'oyatiikiridde ng'okyali player, ng'okyali mu myaka egizannya akapiira, n'ofuna ettutumu eddene n'obeera ng'oli w'amaanyi ne sente n'ozifuna. The biggest problem ebitundu 4 nti ekyo kishadolinga the bigger picture gye wandyagadde okutuukako mu maaso eri.
Chinda kakutendagala okutwala gwampuliriza olwaleero. Oyinza banga okola. Oyinza banga weekozesa. Oyinza banga okyasoma ng'oteekateeka kufuluma ogenda okole. Ekibuuzo, the golden question is, what is your vision in life? Mukama wabanga akuwadde emyaka nga akuwadde ebiseera noyingira mu myaka 5 6, where do you see yourself? Omusajja myayogera n'agamba tobuuza nsi yo kikyekoledde wabula buuza kikyenkoledde ensi yange. Gwosoka okubuuza. Yes. Ensi ngikoledde ki? Ensi ngikoledde ki? Kituufu sente ozifuna. Kituufu olina omulimu omulungi. Kituufu kwegamba you've got a good life. That is very okay. But life is beyond a better life. It's beyond living in a comfort zone. It is the ultimate gift of life is in attaining the vision of your life. Sibino obulamu bwe bugagga. Obulamu si bugagga. Obulamu we buli. But having a luxurious life is not the measurement of success in life. Okuvuga emotoka ennungi. Tekiraga nti mbulamu wamalayo. Okuba n'omulimu omulungi. Okuba ng'olina dereva, ng'olina n'omukuumi, whatsoever. Those are not the measurements of success. The measurement of success is wembeera nga muli calling yange. Oba wembeera nga ndi mu nsi eno. Ingasa kitundu ki ku nsi. Ingasa kitundu ki ku community yange. Ngasa kitundu ki ku bantu b'empangaliramu. Ekyo kyekikola amakulu. Kubanga kirizagana, the bitter truth is byonna gya bikuŋŋaanya. Sente gya zikuŋŋaanya. Emiti tujja kugisimba ojja bba ne sente. Emmotoka ennungi ojja kuzifuna. Naye amazima gali nti toyina kyogenda kugenda nakyo. You have nothing. What leaves a legacy behind? Byebintu ebirungi byokoledde society n'ekujjukirirako. Olokola omukululo. Yes. Kyekikufuula omuntu abaddewo era alina kyolese. You've left a trending life. Yes. Bwogenda ng'okaddiwa ng'oweza emyaka 7, myaka 8, amaanyi gagenda gakendera, kitegeeza tosobola kukolera ku peesi y'emu ng'enkadde. Naye, do you have a vision? Nti bwe natuukira myaka gyange egyo Mukama nga mpadde obulamu myaka 7, myaka 8. Will society amapenda sola ne bayimirirawo ne bagamba nti omusajja oyo obukugu bwe yakuŋŋaanya ng'akyakola amaanyi ge yabeeranga nago ne bye yakola nga buli muntu ayimirira they can bear witness to omuntu ono ayambye society oba alina kyagase ku nsi ye. Kasiri ofuni kukubeera sente zote. It's not about you getting your own money. No. Era ngera kwongera okukiyigiriza okumala bbanga ddene. Sente zo zifuna. Sente ojja zifuna. Era zizo. Niyo agenda kuzireka. Tebagenda kuziika ne sente. Teri agenda kuziika ne sente. Kituufu. N'olwekyo amaanyi galiwa. Amaanyi gali 1 in establishing your vision. 2 is in attaining the smaller goals that lead to the vision. Teekateeka obulamu obuli holistic. Manya nti it is beyond attaining wealth, attaining money, but having a legacy in life, in society. Kola sente naye teekateeka ebintu ebyobuwangazi. Bategeeza nti tukola mu kuteekateeka emiti egyakalitunsi. Tukugulira ettaka ne tukusimbirako emiti ne tugirabirira. Smaller poles ku $8,335. Nga tuguze ettaka ne tusimbako emiti ne tulabirira. Buli myaka 2 ku 3 ne tufuna obukadde 8 ku 16. Emiti egy'amasannyalaze buli kimu nga kiwedde nga n'ekyapo kirina n'ettaka nga liryo ku $8,000,000. Buli myaka 5 ku 6 ne tufuna obukadde wakati w'ekyenda n'ekikumi. Okumala myaka 50. Emiti egivaamu buliti
ku milioni 8 n'ekitundu buli myaka 8 ku 10 netufuna obukadde wakati wa 2.6 n'ebisatu. N'olwekyo mujje mwongere okwebuuza okutegeera, how do you establish long-lasting wealth that transits beyond you? Negenda kubala ne kubazzukulu. Tusangibwa Wakiso Hoima Road ekuba ligenda ku district. Tubeerayo kuva Monday paka Friday. Tukubireko enamba y'essimu eri 07877 47 15 46. Ngambye 07877 47 15 46. Ku website tukebeleko tusangibwa ku www.bangafi.com. Email admin@bangafi.com. Tutakaleko obubaka buuze bibuuzo manya byatategedde yongera okeberako otukubireko. Naye nzimbo omulamu nga mayiriza gwe tugenda okubanga tuwongerako ebiseera byonna. Differentiate between your goal and establish your vision. Botabeera n'ebyo bibiri ogenda ku living obulamu obuli miscalculated ate nga ebiseera tebidda mabega. Mukama abawo omukisa.